Bobi Wine sawa zinasobola okuyitako nga tutegedde nategeera nti Bobi Wine yampiseeko oluvannyuma lw'okutoloka okuva mu makaage agamba mbu tannaddamu kubeera ng'akyusa ngoye ze yaviiriddemu ewuwe paka kati zaakyalimu eyo gyali mu kwekweka. Wabadde ayogerako n'aba BBC ababuulidde engeri ki yasobodde okubeera ng'atoloka n'engeri gyali mu kubeera ng'amiisinga abantu beewuwe kubanga tamanyi mukyala we oba ali bulungi oba tali bulungi kubanga tannaddamu kubeera nga abawuliza. Yabaddeko ne exclusive gye yakoze mu yannyonnyoledde ebintu ebimu ebyenjawulo. However, ngenda bagattirako n'akatambi ka omukulu Mathias Walukagga ng'ali mu kubanjeezize yagamba okwegatta ku Magoola oluvannyuma lwa ye okubeera disqualified tekyali out of goodwill wabula eyo yali business na ku negotiating na kulaba butya bwayinza okukomyawo ezimu ku ssente ze yali already amaze okubeera nga ateekamu mu kalulu. Byonna kambikuwe mwene exclusive wano ko Cemex Media choba okola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere. Wine, also known as Robert Chagulanyi, is in hiding after security forces raided his home last Friday. How are you? How's your family? I'm alive. I don't know how my family is. Love to be in my home. I've not changed my clothes in days. I want to be home. I want to be free. I want to take care of my people. But the military and police have taken over my home. This is a crackdown to intimidate, to silence, and to completely, subdue the forces of change. Nze nakola agreement ne Mwami Magoola. Mwami Magoola nakola agreement nga muwa resources zange. Mwami Magoola agenza okujja nga banominated. Ngoredde nkozeseza sente zange amaanyi gonna nga ground maze okuzimba structures zonna. Era structures ezo zimukuumidde akalulu zikoze eki ate nembeera nga mbadde mukolera campaign zonna ne tukola endagaano nti ngenda kukozesa amaanyi gange gonna agasigaddeyo ne resources zange zonna owangula akalulu bw'omala okawangula osasule. If you don't win the elections you don't pay me. If you win the elections you pay me. That's the agreement. Absolutely. Zonna zenabala zetwakanyako bagambye mbu ekisanja ekiddako mu nakyo wakiwaddeyo tombuuza ate nga atasoma mawulire ate kati kinakyogereddewo era wakisanzeewa. Nze sente zetwakanyizaako nti amaanyi gange era ne bamemba ba palamenti bekola kampeyini bulijjo mubalaba nsasulwa sente milioni 4 5 5 Katonda asanze ate mmaze okugonza constituency ne tubalabalamu structures abaana bajja kulya sente mmeka kukuma era kati byonsanzeemu emmotoka zange okutambula okutwala emmere biki